Maama Betty Nambooze Bakireke amaziga gamuyiseemu bw'abadde anyumya ku mbeera gy'ayitamu ng'era waliwo abazigu abamupangiddwa abaagala okumumiza omukka omusu. Wabula ebigambo bino abyogedde olunaku olwaleero ng'alinga alabula oba ng'alinga alaama. Honorable Betty Nambooze Bakireke ayogedde ebigambo ebyewuunyisizza abantu era ntuleka nga abazigu bano bavudde mu State House naye nga munnange mukwano gwange muganda yange tewali ali mu kupangira Maama Betty Nambooze Bakireke bazigu okuggyako omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba awamu n'akabinja ke be baagala okumeza Maama Betty Nambooze Bakireke oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nedda tetugenda kukkiriza kujogebwa, tetugenda kukkiriza kumanyiirwa, tetugenda kukkiriza bantu baffe kutirimbulwa nga tulaba nti olw'okuba twagala okufuna obusente okuva ewa Museveni. Era ye yasigalira ku kigambo kye yagana okulya obusente bw'omumpembe. Kati bano abali b'obusente ba Matyansi Mpuuga Nsamba be bali mu lukwe olw'okutta Maama Betty Nambooze Bakireke. Neffe tuli bagumu nti Mukama ajja mukuuma era Mukama ajja musuusa. Tulina okukkiriza nti just bano balabe bulabi naye ate bajja kuyitawo batambule bagende. Era Maama Betty Nambooze yonna gy'oli tukusabira nekise kusabira yonna era tumanyi nti ojja kusuuka bulungi oddemu okola emirimu gyo buli kimu kitambulire ddala bulungi nga bwe twakibala era nga bwe twakiraba. Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo Maama Betty Nambooze Bakireke bw'atyo bw'alambuludde era bw'atyo bw'abyogedde. Weewaawo bibadde binyuvu nnyo, bibadde bikaabya bya nnyiike naye nga abyogedde. Alaamye ababuulidde abatuju abaagala okumumiza omukka omusu omutemu Mpuuga naye yeegase Kalisiti k'abatemu. Kale katubakwase Katonda kubanga ffenna yatuwa gino emitima egy'ebitemu n'egisaasizi yonna Katonda yagituwa naye tubakwase Katonda. Okwagala ebintu kyekikolimo ky'ebibi ebingi Mpuuga oyagala nkadde okulwanyisa amazima kinzizize mabega. Mu kulwanyisa amazima kyekiri mu kubazza emabega olunaku luno olwaleero. So singa mwakkiriza amazima ne mumanya nti ddala kitukwe tuba nga tununula Uganda oba bwe kiba nti tetuli mu kununula Uganda ffe tubadde tubba mu bibbe kyekiseera tuviire bannayuganda oba tuviire struggle kubanga ereese omuntu waayo omutuufu bwe tuba tetusobola kumwegattako waakiri tumwesonyiwe. Okulwanyisa amazima kyekibazizza emabega. Omusajja buli lw'olema okukkiriza nti omukazi yankyawa oyinza okufa naye kiba kikusse si mukwano. Kulwanyisa mazima mmwe mwenna ekibasanyawo olunaku olwaleero si Kyagulanyi wabula kwe kulwanyisa amazima. Nambooze gatwalwanyisa. Maama Betty Nambooze Bakireke njagala okukutegeezaako nti ffe wano tetuwulirira muhiyase. Ffe wano twajja n'eŋŋombe egamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Nambooze maama, ebikolwa byo bikyakweyimirira okutubeeramu. Gala amatu, ziba amatu kubanga oli mulamazi. Agenda Namugongo, bwe njogera Namugongo ntegeeza mu Uganda empya, naye omulamazi agenda e Namugongo olw'okuba abasiiba batambula basula batambula mu kkubo mutera okubaamu ebikweno, naye omulamazi agenda e Namugongo ebikweno byasanze mu kkubo tebimulemesangako kutambula kweyongerayo. Kasibante Moses, ebyenfuna bijja kusuula wazibu. Ebyenfuna bino tubinoonya, sente zino tuzinoonya, naye ate zitulekengamu ak'obuntu. Oyo omusajja Kasibante Moses yawe batunudde nga ye muntu alina okukuba Nambooze, yalina okuvaako hadithi ekuba Nambooze. Oba osanga osobola okuvaako hadithi esobola okusanyawo Nambooze kuba takumanyi, naye nze nkumanyi. Nze ndi munnabutambala, awo wonna mu Butambala sirina we simanyi. Teweerabira nze nali omuvumi w'essaza mu Butambala wonna, kakati omuvumi w'essaza natambula Butambala yonna
nenendeko ne Kampala ku bibaasi nga ttiimu ez'enjawulo zizza okuwakanya. Kitegeeza Butambala oyo mumanyi namwetooloola nnyo. Owaaye Kasibante Moses ebyenfuna byo byagala naye teweerabira. Bye byakutuusa okuva mu kika eky'embogo. Oyise badde tekimanyi nti wava mu kika eky'embogo nnyoko gye yaleka akugambye nti wano weewammwe ekyerima Butambala. Nnyoko we yaleka akugambye nti wano weewammwe. Weekwata ggwe wennyini olw'okuba oyagala nnyo ebyenfuna noweetwale w'omugagga gwe bayita Byasaali Mayungwe Kyabayoola. Omugagga Byasaali omugenzi kati ow'e Butambala ow'e Mayungwe Kyabayoola omujjukira. Okimanyi nti wasalawo okuva mu kika eky'embogo ogende ewa Byasaali Mayungwe Kyabayoola olw'okuba akuwadde obugazi bw'ettaka. Okimanyi wasuulawo ekika kyo nnyoko gye yakugaba. Kyokka nga tugamba akyalina nnyoko odigidanga omanyi kitaawo ekyosanga kosima kikyolikola nga nnyoko amukwolese. Ne nnyoko bw'aba yafa nga tewali bakkayanira manya nti mu kika oli oluŋŋamye. Nnyoko yaleka akutadde mu kika ky'embogo awo ekyerima ng'era akugambye nti Kasibante Moses wano weewammwe. Mwana anaaba waawa eyeesitula n'agenda yeegaba mu kika. Yeekolera itongwa ndi awo neetuulidde wange e Butambala. Zijja zireeta omulenzi atina nti munnange yeggwe taata mmubuuza nnyoko waaliwa kubanga omukyala y'alina okwanjula omwana mu kika era mmubuulizaawo nnyoko aliwa. Tunuulira omwana omuseegu olw'ebyenfuna yeesitula bukolokkolo ne yeetwala ewa Byasaali nti banzaala wano maama yafa ŋŋambye neereetanga wano kye kika kyange. Njagala mbategeezeko mwenna singa omuntu ajja n'agamba nti mwana wa Itongwa ayinza okutunuulira omwana oyo n'atandika okwesika kubanga okufaanagana kw'omuntu n'omulala kusobola obutaba physical nga kuli mu bwongo bwo. Mentally is the best slave. Bwandoogedde bulungi. N'obwongo busobola okubeera obuddu oba busobola okukukuumira mu buddu. Feesi yo eyinza okuba tenfaanana nga tetufaanagana physically naye bw'ojja n'oŋŋamba nti ndi mwana wange ntandika okulaba eriiso lye ery'ensenke, ntandika okulaba amalusu go bwe gafaanana agange, ntandika okulaba akaviiriko bwe kafaanana akange. Noonya ensonga zonna ezikufuula owange. Oyo bwe yagenda ewa Byasaali Mayungwe Kyabayoola Butambala ewaffe byenjogerako mbimanyi. Kyova olaba mugambye osobola okuvaako adiithi kuba takumanyi naye nze nkumanyi ndi munnabutambala. Weesitula bukolokkolo n'ogenda ewa Muzeeyi Byasaali awo e Mayungwe. Ggwe taata maama yaleka ŋŋambye banzaala wano era n'ofuna ettaka piisi y'ettaka ennene obugazi bwe sijja kwogera naye nga ddene ddala n'okusinga abaana ba waka. Olina ebika ebi. Kale tugambe nti ogenze ewa Byasaali gye bakuzaala ng'eno mu mbogo ovuddeyo erinnya ly'embogo tolisuula, ebyobugagga by'embogo tobisuula, osambisa amagulu abiri, oli mu kika ky'ennyonyi. Ewa Byasaali yeddira nnyonyi omwami oyo ate oli mu kika ky'embogo. Kwata erinnya lya Kasibante olizzeeyo mu bannannyini lyo weetuume kyeyune oba ziwa. Kyekyokke ekijja okukuyamba. Tugenze ku kya press conference gy'olangira Nambooze nti wamukubira amasimu 22 nga yeekwese olw'okuba tayagala kuzzaayo ssente ate era n'olw'okuba tayagala kulaga nsi nti alwanyisa kye tuyita ttaamu age limit eyali egenda osibira Museveni ebweru olw'emyaka. Kambuuze nga Fala Nambooze yajja mu Paalamenti n'atuuka n'okwagala okukuba eŋŋuunyi nga ne kyeyakola Abiriga mwakiraba. Eŋŋumi n'enyooka mu Paalamenti era n'avootinga nti togikwatako. Kyali kimwetaagisa ky'okwekeka okutya okujja okubeera ku press conference eraga nti mmwe mwagala age limit esigale oba eyogera ku millions
ze baabawa. Press conference omukulu ono gy'ayogerako nti yakubira Nambooze amasimu agabula okumutta yaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi oba guyite Okitoba. Naye teweerabira nti njogedde 23 omwezi ogw'ekkumi oba guyite ogw'Okitoba. Naye teweerabira nti amagye gazinda Paalamenti okugiwamba mu biseera bya togikwatako ng'ennaku z'omwezi 27 Septemba. Nkugambye press conference yaliwo nga 23 Okitoba omwaka gwa 2017. Kyokka nga amagye gawamba Paalamenti mu biseera bya togikwatako nga bagenda okuyisa togikwatako ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Okitoba omwaka 2017. Era olunaku olwo Paalamenti yafuukanga battlefield nga ne Katumba Wamala yawumizazzaako ogukonde ogwali gumututte Magombe. Kwolwo olunaku Nambooze yakwatibwa kuba baanoonyaamu abasinze okukola akavuyo akangi. Bakavuyo bannaffe ba His Excellency Bobi Wine baali bamaze okuyitamu. Nambooze olw'okuba mukyala nga ye yali mu kifaananyi kya Bobi Wine ku sayidi y'abakyala okukola akavuyo akangi ennyo kubanga twabagamba ne bwe kiba kikwetaagisa kwesiga mpitambi ku lw'ensi yo suula ekitiibwa weesiga empitambi ku lw'ensi yo. Nambooze ojja kwesanga nga yakola mmwe kye wandirowoozezza nti kyali tekijjansa mu Paalamenti naye lwansi ye, yalwana mu Paalamenti naye lwansi ye, yavuma amagye mu Paalamenti naye lwansi ye, yakozesa kyonna ekyokulwanyisa kye yasobola okulwanyisa amagye mu Paalamenti naye ku lwansi ye. Njogera ku nnaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Septemba oba guyita ogw'omwenda omwaka 2017. Teweerabira press conference ono gy'ayogerako yaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi oba giyite Okitoba omwaka 2017. Nambooze yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 27 kubanga amagye koolo gaavaawo naye ne bamutwala ekireka ku side headquarters. Olw'okuba Nambooze yakubwa nnyo nga n'emyaka gyegyo ate nga zaatulugunyizibwa nnyo emirundi mingi nnyo nga n'obulamu bwe buwewukira mu laatiri si lwa masanyu mangi si lwaki naye ku lw'ensi ye. Ensi ye obwagazi bw'alina ensi ye bwakendeeza ku bulamu bwe. Kyova olaba mwe mujja n'ebintuntu nga ye alaba nti Kyagulanyi yalimu ensa okununula Uganda ajjukira ebimukoleddwako mu struggle kye kibonerezo kyokka oba kwe kwesasuliza kwayinza okukuba Museveni kwa kumujja mu buyinza. Bwe yatwalibwa ekireka yakubibwa yasambibwa era n'akutuka omugongo. Nga bwe mumanyi bano abasajja tebaagala balabisa, balaba embeera ya Nambooze esusse okubeera embi ennyo, esusse okubeera enzibu nnyo ng'ebasusseeko ate nga bo tebalina ddwaliro awo mu Kaduukulu bwe bamukuumidde oba nga tebalina kika kya ddagala awo mu Kaduukulu bwe bamukuumidde. Jjukira bo baasoma gwa kuzimbulula so si gwa kuzimba, baasoma gwa kwonoona gwa kutabangula bulamu bw'abantu, gwa kwonoona bulamu bw'abantu so si kujjanjaba. Bamukwata bukolokolo ne bagenda ne bamusuula ku ddwaliro e Bugoloobi. Oluvannyuma we yaggyibwa n'atwalibwa e Mulago n'oluvannyuma n'atwalibwa mu ggwanga erya India. Ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'Okitoba omwaka 2017 lwe mwatuuza press conference eyogera ku ssente emiliyoni 29 ze baatadde ku akaunti zammwe. Miliyoni 29 ze baateeka ku akaunti zammwe baziteekako ng'ennaku z'omwezi 22 Okitoba omwaka gwa 2017. Nambooze yava e India ng'ennaku z'omwezi 23 Novemba omwaka gwa 2017. Bino byonna byenjogedde n'engeri gye mbalambikidde ebintu bino ebyatambula mbuulira 23 ono amasimu gaayogerako 23 ge yabala n'okubala nga nakati akyagajjukira we yagakubirira Nambooze. Nambooze wamukubira ali India mu ddwaliro, Nambooze wamukubira ali ku bujjanjabi. Kati ate bw'oba wamukubira gwe musiru okukubira omuntu ali mu ddwaliro ave e India ajje ku press conference ye kisoboka kitya? Kuba press conference egenda okutuula nga Nambooze
amaze okufulumizibwa eggwanga agenze teweerabira nkugambye yatuula ng'ennaku z'omwezi 23 Okitoba kyokka ate paalamenti yazindibwa ng'ennaku z'omwezi 27 Sebutemba era okuva ku kuzindibwa kwa paalamenti lwe nakoma okuddamu okulaba Betty Nambooze mu public n'addamu okumulengera mu public ng'ali Ntebe ku airport ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'e11 oba guyita ogwa Museenene ng'ava India kujjanjabwa kaakati ono 23 waayogerako yakubirira Nambooze we sijjukira bulungi awo sijjukirawo buki bulungi we yamukubirira essimu era okubira otya omuntu essimu ajje ku press conference ali mu ddwaliro on top of that nga tali mu ggwanga kyajja kitya tulageeko ku calls ng'omukubira essimu nga bwe watereka ebyo byonna n'omuwendo gw'essimu olaba osobola okujjukira omuwendo gw'amasimu ge wakuba kitegeeza ogujjukira lwakuba oyina records zireete nazo tuzitunulemu ogamba nti omulamuzi avunaana Nambooze obutazzaayo ssente emiliyoni 29 omulamuzi kyavunaana Nambooze kwe kuzzaayo ssente si mu mpeke wabula mu check yali azaagala mu cash kubanga jjukira bo gwabwe gwakulabisa bakimanyi nti omubaka wa paalamenti mu budde obwo oba cash tabaawo totambula na cash kubanga oba buvunaanyizibwa obeera na checkbook era Nambooze ekyamuvunaanyisa ku olwo kwe kutinaatina ne check ng'agitwala ew'omulamuzi kyokka nga ye omulamuzi ayagala cash nabagamba ekintu kimu eno generation tebagibubuyaza mwabubuyaza nga bamirembe giri Besigye y'omu ne Museveni gundi y'omu ne Museveni tugende n'embabazi mwe mwalinga bavuga ffe nga tuli byana bya tuleera tugoberera bigoberezi njagala obbategeezaako kyekiseera ffe tufuuke bakadde bammwe tukole ne bye mwakolanga ng'okukuuma obulamu bwammwe ng'okubalaga omuntu omutuufu yenna alina okugenda omuzadde bw'akula omwana afuuka muzadde we era n'atandika okukola bye yamukoleranga luli maama eyagambanga omwana wange alidde ki omwana nga kati yabuuza maama alidde ki luli maama eyagambanga omwana amize empeke kati ng'omwana yabuuza maama amize empeke kyekiseera mukkirize tubategeerere temukyavaako hadithi obwongo bwammwe bugenyezza ebitiibwa byagenya ne we baabazimbira mwe mugamba nti we wava abalungi tugenyezaawo ate mugera tukola ki ensi ekirabe erengerewo nti nawo wabadde kizibu mu kwenunula kwaffe era awo wennyini we wasindisa ono ow'amatama g'abali embizi ow'amayuuga eyalwala amayuuga n'alowooza nti mirembe mingi era ne yeebalira mu lubu lw'abagezi ennyo tukimanyi awo we waakusindise ne bampuuga oba abaavaawo naye buno obusonga butono nnyo tongamba malanga buno obusonga kikomeko muzzukulu wa mukale kambugu mbumalanga mbajjukiza nali mu galanda wa maama nafuna obudde bungi obuyonka ennyo ate nayagalanga nnyo omutwe ku ngege era nga bwegulwa maama bagamba nti omwana wange mumuwe omutwe gw'engege kumba omutwe gw'engege oyo ogw'engege ogwo n'okuyonka ennyo kwe nayonka bigenda kubonyaabonya mmwe nze yeekolera itongwa sitegeererwa ate era ndi wa kitalo nnyo nga bwe ndowooza ate era nkimanyi munsinga okusoma naye temunsinga buyivu kasiba nti eby'enfuna bigenda kukozesa ensobi nga bwe wejja mu kika ewammwe n'ogenda mu kika ekitali kyammwe nze nkimanyi bino byonna ogoba byanfuna okolera genosale ng'oyita mu ofiisi ya Kigongo mu nkola ya operation wealth creation toyina musiri gwa mmwanyi toyina mbizzi n'emu oli mukozi oli kadeyideyi wadda mu kulunda mbizzi za ssale wadda mu kulabirira mmwanyi za ssale ng'era omuntu akusasula jjojja omusaala ye munnabutambala munnaffe Moses Kigongo ng'ekigendera ky'okulimisa emmwanyi n'okuziwa airpule n'okulaga embizzizo mu mawulire kubanga gavumenti erina enteekateeka gye bayita operation wealth creation egwamu ebintu nga NADS
ekulemberwa muganda w'omukulu Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Kalebu Akandonawo abandi gwe tumanyinga Genosale akukozesa okusiiga ekifaananyi nti bano abavubuka abakaaba obwavu bano abavubuka abakaaba obuwejjere tebaagala bwagazi kukola naye mu kyalo balina ebibanja basobola okujja ne balima emmwanyi naye tebaagala bwagazi kukola basobola okujja ne balunda embizzi nga nze Kasibante Moses bwe nkikoze toyina embizzi yadde ennema toyina embizzi yadde endaawo bw'oba obulina wabuwagikira mu faamu y'abanno eyo faamu ya Genosale Musale n'omusiri gw'emmwanyi egyo gy'oyogerako gyo webale nnyo mukwano gwaffe era muganda waffe yekola itungwa webale kusomesa okusomesa okwo kulungi okusomesa okwo kw'amaanyi abantu babadde beebuuza lwaki Hon. Robert Nambooze yetabudde mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twongera okubajjukiza n'obategeeza ye amanyi kyayagala amanyi kyalwanirira era amanyi wa gye kigenda omutuusa era ne twongera obajjukiza nti abantu abamu bo baliwo okukola nsobi era baatondebwa ng'ekyo balina okukola tebayitondebwa nti balibeera ku mazima ebbanga lyonna wabula batondebwa kubeera nga batambulira mu mbeera ey'okwebuzaabuza.